ITV. Balamusisaako bannaffe mwena abatulaba n'abatuliisa ku ITV ne iRadio nga babuusaako yenze Musajja eyatambuza ebikere okufa wali eri empale paka wano e Buganda nga nkoba oluma lw'ekkaali y'omuuka. Olunaku lwaleero nga mbatuusaako amawulire gaffe kano tukambuusa. Tulinayo esitole ey'Abalongo ababiri abalwanidde mu lubuto lwa maama waabwe nga bakaayanira obusika nga tebanaba na kusaalibwa. Abalongo bano babadde balwanagana nga basamba maama waabwe ensambakere mu lubuto nga buli omu akaayana nti yaba asooka okusaalibwa. Abasawo balabye kuli kutyo ne bakubira taata w'Abalongo bano essimu n'akya abataawuluse era taata waabwe bw'atuuse asonzeseeyo ssente olwo Abalongo ne balyoka baakaakana. Era maama waabwe amaze kubasuubisa nti no bombi bagenda kufuna kyankanyi era bwe batyo basaalibwa. Maama waabwe n'abatuuma bombi amannya Waswa, ku mulongo asooka ye Waswa ng'ate n'omulongo owookubiri ye Waswa. Kino Abalongo bakisanyukidde nnyo era ne bakubira maama waabwe mu nkalo. Era wano mu studio za ITV twafunye ekyansi ez'okukyasaako omulongo omu era kikambibwa nti omulongo omu ayambala kala ku mutwe eya red ate ng'omulongo omulala ayambala kala ku mutwe eya yero. Wano mu ITV tukyasisa omulongo abadde ayambadde kala ku mutwe eya red. Waswa owa red, kiki kyokamba Waswa oli owa yero? Just tatike bonna talente kuchawebuzabuza ngambaleyo tonsumattuka. Bwe twayokeddeko n'abasawo bakampye nti Waswa oli owa yero ye yasooka okusaalibwa. Olowooza kwe Waswa owa red ebintu tewabirobera muta? Bangaliwezo ntimba bbola ondobesa labikompita fara. Naye kumwe Abalongo ababiri lwaki buli mulongo tafa ku mutaala kwe? Tetenkanya nendeeta weza okyusakala. Naye kiki kyofa lwakuba munno ye yakusooka okusaalibwa? Onfunire ekifo kale. Kati bw'ataakuwa ekifo onoomukola ki? Songa naabo mbalanjewo onyoka leero ndiwakuviirako. Kale Waswa owa red yokerako eri abantu nga toli kuyimba. Kusookera ddala nja kwebaza buli muntu yenna avaayo mu by'obufuzi ne yeesimbawo n'awangula oba n'awangulwa. Waswa munno oli owa yero omuwa makesi ki? Andowooza nze njagamba awulirize nnyo oluyimba lwa Bobi Wine lwe bayita akalimu. Naye lwaki naawe tobaako ky'osaba n'osirika? Ate ndabanga omulimu gw'okusabiriza gwe gukyasinza okubeera ogwalayisi. Kwe tolaba nga munno opucamani ye yasaba era n'afunamu? Oyo wasaba simulinaako buzibu kubanga alina obulemu ku mubiri. Naye mwembi kiki ekyabaatusa okufa ewa taata wammwe Abasaala Ssaalongo? Nga mukambwe. Naye Waswa okwe olowooza buli muntu ayakala kyayakala akifuna? Kubanga omuntu asobola okuva from nowhere n'abanga waliwo omuntu atalina famire naye ng'ali ku street naye nga naye yafuuka owakali. Omusungu gwe ndi naye wano mu studio abuusa nti are you not fighting a losing battle? Waliwo kye bayita okwekkiririzaamu. Bw'aba teyekkiririzaamu nti busobola okukyenkya n'afuuka wakabi. Naye ebyawandiikibwa bikamba nti nno okukkiriza kuukya nakuwulira n'okuwulira ekikampo kya Katonda. Osooka kwekkiririzaamu nga gwe bw'okkiriza nti osobola then ebirala n'obikwasa Katonda. Nze kamwa kookera nange nakkirizaako nti nja kuwasa omukazi omusungu naye ne kyebuli eno simufunanga. Naye waliwo ate bw'oyinza ofuna omuntu ng'ate si walevoyo nga nebyogoba ye si byaliko. Kyokampa nti singa nkattiwa n'emera enfi ku mutwe embeera sikyalina waaka. Waliwo omusajja namulaba ku YouTube yali mukadde naye omanyi Abamerika balina kampu mwe bakuŋŋaanyiza abakadde. Ate watya omukaate oyo nga ye yatekeerera ku myaka 5. Buli omu ne batandika omuzuula kye yali asobola. Kati waliwo omukadde gwe baaleeta bamuyita Anthony. Yaliwo naye nga buli mukadde ajja amusinga emisinde.
naye obadde okimanyi nti omukate eyafumbula eno kampuni esiika enkoko kye bayita KFC esinga mu nsi yonna gwe bayita Sanders yakifumbulira ku myaka 6. naye bwe bamutunuuzaamu kamera ne bamubuuza ekintu kye yayogera yagamba nti yejjusa nnyo okuba nti ku ntandikwa ng'akyali muvubuka teyeezuulirawo. Sebo waswa owalweti kati makesi kikoowa abantu abo abatanaba kwesuula. Buli alina talent nze nkukoowola just static himself in personal jangu ku ITV jangu okyazibwe mu programu eno. Oyo abaate omu ku balongo abakaayanira mu lubuto lwa maama waabwe nga tebanaba kusaalibwa. Ku mulundi okuttako era tugenda kukyasaako wano omulongo ayambala akakofiira akayero ku lwa ID free nsikate musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri empale n'etuuka wano e Bukanta nga ngoberera oluma lw'ekaali y'omuuka. Go for break. This is ITV Uganda.